Weewooba nakyo ky'okumanya kino nno kye kitundu ekyokuna ate eky'olunaku olwaleero ekiyinza okubeera nga kinaafundikira bwe kityo nno ate odiyo waffe oba omusomo gwaffe mupangulula bwongo. Butereevu ali atya mukwano gwange? Omukyalo ono bamuyita Nkobazambogo Cissy Nakaayi. Weebale nnyo okubeera ng'oyaayaanira okumanya. Omukyala Omumbejja Nawati Madiina, naawe weebale nnyo okubeera ng'oyaayaanira okumanya. Ate era tulinayo omukyala Nankabirwa Kathe, naawe weebale nnyo mukwano Nankabirwa ate kubeera ng'oyaayaanira okumanya. Munywanyi Kakembo Sekandi Juma, weebale nnyo naawe weebalire ddala kubeera ng'onyumirwa nnyo emisomo gyaffe era n'okubeera ng'otambula naffe. Munywanyi Male Moses, munywanyi Kavulu Juma, mukyala Nandawulo Olivia Nambi, naawe weebale nnyo ate era weebalire ddala. Munywanyi Joseph Nyagwe Kituuka, Omulangira Kimbugwe Yusufu, munywanyi Mukiibi Fulanka, munywanyi Sirwada Josefu, mwenna mbakubidde ku ngabo y'Abaganda ate mwebali nnyo. Mukwano gwange Mubiru Eddie, Mubiru Eddie Musulo, naawe weebali nnyo. Munywanyi Musoke Kamulegi, abasajja bali okwabwe, ate Omulangira Simakookiro Henry Kalemeera, munywanyi Kibiriga Amosi Ddungu, n'abalala bayitirivu Kasiirivu Kagwa Henry, Ssekajja Yahaya Kiwumbi Engalabi, munywanyi Kalyesuubula Muwadda Ramadhan, n'abalala bayitirivu Kafunya Kaagula Mukono, ne mwenna mbeebaza ate okubeera nga munyumirwa ate n'okubeera nga mutambula n'ebintu ebibawa okumanya. Waliwo obulongo bw'Abaganda n'obunyolo abantu bwe batamanyi. Olunaku olwajjo nabadde nnyina ekintu kye nnyinnyonnyola, lwabadde lwajjo lwali lwa mabegako, ne mbanyonnyola ne mbagamba mukkirize mugaane lw'otakeera nkya n'ovuma omunyolo, kubanga Omuganda n'omunyolo tetulina njawulo. Twasibibwa Kaganda ne tuyitibwa Abaganda. Ekyayawula Kabaka Kintu ne Lukidi Mpuuga Isiŋŋoma kikwatagana na byakulya. Ekintu ekikwatagana n'okulya si kyakajje kitandike kati, kyatandika dda. Golowooza okulya kutandikidde ku mirembe gyammwe? Byatandika dda era kyekyabaleetera bano okwekutulamu. Omu n'agenda e Bunyolo ate omulala n'abeera wano wakati. Kati lubeerera ne babeerangawo nga baliwo kulwanagana. Gwe teweebuuza lwaki nti ebika ebisinga ensibuko yaabyo eva Bunyolo. Nina ekintu kye ssannyonnyodde yadde nakibuusa amacco bwe nabadde ku kintu nkijjukidde bujjukizi bwe nabadde ku kintu kya Ssenkaaba. Bwe tubeera mu lumbe, Kabaka bw'aba ng'akisizza omukono nga tuli mu lumbe, olumbe olubeera olwa Kabaka, omwami gwe bayita Mbajja ne Mugema baasulanga ku kyoto nga baseesa omuliro. Naye nga omu yakituulanga luuyi. Kanono kalombolombo kakulu era kaatandikira ku Mbajja ne Mugema bwe baali bava e Bunyolo nga nabo bakomawo n'Omulangira nga boota ensimbi. Enjogera gye tutera okwogera nti ku kyoto kongoba. Ku kyoto kongoba oba ku kyoto
kuliko mbajja ne mugema abatulobera otukumira omuliro kiringa kibuuzo oli aba abuuza omuntu naddala ng'omuntu oyo kubanga kaakati era ndowooza kino ekintu n'aba nkinyonyodde mulundi gwakumeka nali nkinyonyoddeko abantu olunsi okweyingiza mu bintu ebitabakwatako naye ka nkinyonyole mu butuufu bwakyo nti mbajja ono aba wammamba atuula oluuyi olumu ate mugema naye n'atuula oluuyi olumu kati ne batandika okwota omuliro guno. Omuliro ogwo gwe boota batabulamu ensimbi eŋŋanda kubanga mugema yajja n'azikiza ensimbi ezo. Ekisooka ekyo kitegeeza muntu kweyingiza mu bintu ebitamukwatako. Naye bwe baayingira mu mbeera y'okugamba nti olumbe lwa Kabaka bateeka okutuuza mugema n'embajja batandika okukuma omuliro bagukumisa butaagaane yadde babeera mu nnaku. Naye ate bo bano bwe babeera mu lumbe bwe babeera boota teboota ziri ensimbi. Nazzi kuno kalombolombo nti Omuganda bwe yazimbanga ennyumba ye mwabeerangamu empagi gye tuyita kyawakati bwe tubeera mu lulimi lw'okusamira, naye bwe tubeera mu lulimi lw'ewaka gye tuyita empagi sseddugge. Empagi sseddugge oba sseggwagi. Empagi eyo ebeera wakati w'ennyumba eba ewaniridde akasolya. Kabaka Lombolombo nnyinimu bw'afa baagiwangula muva ku byakaakati eby'Abaganda bye bazimba ennyumba manya matoffaali nago ganaatumalira buli kintu. Matoffaali nago gatufuukidde amatoffaali. Nnyumba terina kasolya. Ki ekiwanirira akasolya k'ennyumba y'Omuganda? Kubanga waggulu tulabayo zibeera oba zibuliti ndowooza zibeera buliti awo n'obuwagiwagi obutategeerekeka, naye eri empagi ebeera wakati mu nnyumba. Tunuulira enzimba y'akayumba buno obusiisira nga bw'ebeera empagi eyo ebeera wakati. Kaakati Kabaka bwe yakisanga omukono baddiranga bwe baagendanga ewa Ssenkaaba nga bwe nakunnyonnyodde. Ssenkaaba bwe baamubikkiranga bajjangamu empagi mu nnyumba eri gye yazimba ng'amalaalo Kabaka mw'ateekwa okuwummuzibwa. Ne baguggyamu empagi gye tuyita eggwagi gye mba nnyonnyoddeko nti ye sseddugge, naye ate bwe tubeera mu lulimi lwa Kabaka tugiyita eggwagi. Lyeryo eryawangulibwanga mu nju ya Kabaka enkulu. Munansonyiwaka yabanga nju ya Kabaka enkulu, teyabanga eri yadde n'eri Ssenkaaba gy'akuma ateekwa okugiwangulamu empagi, naye eyo empagi gye boota mu kujjukira kwange si yeeno wabula gye bateeka okwota ku kyoto kino yeeno ewanguliddwa mu nnyumba ya Kabaka enkulu. Kabaka abeera n'ennyumba ye enkulu nga bw'olaba nti omusajja Omuganda abeera n'amaka g'emirundi egiwera, naye ayina amaka amakulu g'agamba nti gano ge makulu g'ateekwa okubeerako obudde bwe oba obw'eddembe oba ki. Kati bw'atyo ne Kabaka ayina amaka ge amakulu nga bw'olaba nti tumusuubira mu lubiri e Mmengo, naye ate butereevu amaka ge gali Kireka-Bbanda. Ne bawangula empagi eyo, kati ate yo bwe tubeera mu bwofu oba obwakabaka tugiyita eggwagi. Kaakati empagi eyo bwe yawangulibwanga n'etwalibwa ne batandika okugyota. Ku mpagi eyo yennyini Mugema n'embajja nga bali mu kugyota,
waabangawo omwami gwe baayitanga Kajongolo. Oyo nno yakuliranga essaza, yabeeranga ssaabaddu w'essaza ly'e Ssingo. Era ye yateekwanga okukola omukolo ogwo ne kaakati mu buwangwa bwe kikolebwa. Yajjanga n'atoolako ekitundu ku mpagi eyo, ekitundu ekyo n'akitwala e Bunyolo. Era ekitundu ekyo kye yatwalanga kye kyabanga kyenkana oba ekyabanga kifisse, kye tuyita ekisiki, naye ate bwe tubeera mu lulimi luli tukayita akasiki. Era ku kyoto ekyo bwe akitwala e Bunyolo ng'akalombulombo akabeera kabibikkira Abanyolo okulaga obw'oluganda bwe tulina n'Abanyolo. Kyava ateeka okugenda ababikkire naye ng'alina kutwala kasika ako oba akasika akaba kavudde ku mpagi oba ku ggwagi erivudde ku mpagi ebeera ewaniridde akasolya k'ennyumba ya Kabaka enkulu. Kati ku kyoto ekyo nga bwe nabadde nkunnyonnyola, Abaganda kwe bajja enjogera gye nayogeddeko nti ku kyoto Kongoba kuliko Mbajja ne Mugema abatulobera okutukumiramu omuliro. Yadde abamu tebayimalaayo eyo enjogera, abamu tebagimanyi, babadde batera gikomyawo. Ku kyoto Kongoba kuliko Mbajja ne Mugema abasinga we bagikomya kubanga bo bwe batyo okunoonyereza kwabwe nakwo kukomaawo. Naye kati nze nganze omutendekero omukugu nkumalirayo, kigwayo nti ku kyoto Kongoba kuliko Mbajja ne Mugema abatulobera okutukumira omuliro. Kiba kibuuzo. Lwaki? Kubanga Mbajja ono ne Mugema omuliro ogwo tebaaguseesanga lwa bulungi, wabula olw'ennaku ze baabeeranga nazo, era kye gwavanga gulema n'okwaka obulungi. Musajja oyina bali mulumbe, oliko amaziga ga Beene akuvudde ku maaso ne bw'onaaba okoma ng'owulira ennaku. Ogwo mukolo nagwo gwabanga mukolo gwa ttendo nnyo. Nja kudda nkunnyonnyola erinda ebitundu ebirala, nkunnyonnyole nti weeguli oba teguliiwo. Nze nno eri abalowooza nti ndi mmere bajja okitegeera nti kati ndi mayinja, ate ndi buyinja bwa mu ngatto. Bwe nkugamba nkufuukire akayembe k'ekkovu oba akayinja ak'omu ngatto ng'oyinza okumpuliramu omusera, bagira bakyazannya. N'olwekyo emikolo egyo gy'amaanyi nnyo ate era gya ttendo nnyo, gye ginyweza Obuganda. Emikolo mingi nnyo naye gyonna nnyinza obutagiyingira leero, nga bwe kiri nti kino ekitundu kye njagala leero nfundikire nakyo. Ab'enkima, simanyi oba ab'enkima Mugema ono nteeka okumutunuulira leero. Ab'enkima oba muliko kikonkono oba kisiraani, simanyi oba lwaki. Mukimanyi muyina kye mutawulirangako abakugu kye batannyonnyolangako, abeefuula nti bamanyi, naye nze nakugamba okumanya kutandikira wano ku kyoto ky'okumanya ne kubuna ensi yonna. Mugema oyo asumikira Kabaka kubanga Mugema yateeka okusumikira Kabaka ng'ali obwakabaka. Mukimanyi nti Kabaka Mutebi yali abumuggyeeko, yabumuggyako n'abuwa ono omwami w'ekika ky'Abenge ye baamuyitanga ani, Kasujju.
Kasujju yali wa Lugave Kasujju Lubinga Kiba Kalali Kasujju Kalali Lubinga nga Mugema amulekedde bamulekera kubanga nazzi kuno mu abantu no Mugema weewunye mumanyidde ku mulimu gwa kusumikira kabaka nenno ekituufu kiri nti Mugema n'ebintu ebiteekwa okubeera mu nnyimbe z'abeene yateekwa okubeera omusaale era kabaka Mwanga owookubiri yamugobako ku bwa Mugema n'amulekera omulimu guli gwokka ogw'okukolanga ku mikolo gy'okuziika munywanyi Musoke Kamulegeya muli bajjajja ba Buganda mu ab'Enkima ne baba bagobako ssebo n'amulekera Mugema oyo bamugoba ku bwa Mugema ne bamulekera omulimu gw'okuziika emirambo gy'Abassekabaka n'egy'Abalangira n'egy'Abambejja wabula ate Kabaka Muteesa ow'olubereberye bwe yakissa omukono waaliwo Katikkiro gwe baayitanga Mukasa n'agamba Kasujju nti gwe eyasumika luli ku luno si gwe ateekwa okusumika n'amugamba kaakati Mugema Makumbi waliwo gwe baayitanga Mugema Makumbi n'amugamba leka y'aba asumikira kabaka era oyo Mugema Makumbi oyo yasumikira ne Kabaka Mwanga owookubiri olubugo ng'ali obwakabaka obukulu ne bamumuddiza bwe batyo munnange naye baali bamugoba ku bwa Mugema oyo ow'Enkima kyokka weewunye nti ebyafaayo nga bwe tugamba nti byeddamu ogwo gwali mulembe gwa Kabaka Muteesa ow'olubereberye ku Muteesa owookubiri mwana wa maama onaasembyeyo taata wa Ronald Muwenda Mutebi owookubiri yagoba Mugema ku bwa Mugema kino nakyo nno kiringa ekikonkono kisiraani kyennyini Kabaka Muteesa nali mbanyonyoddeko n'owookubiri yagobako Mugema ku bwa Mugema era n'amugobera ddala kyova olaba ab'Enkima eriyo abagamba nti bo bava Kawaala abakkiririza Mugema ow'e Kawaala ate eriyo abakkiririza mu Mugema ow'eri Ebbira kyokka ekinnyumira ab'Enkima namwe mwerwaneko bwe babeera balayira mu mubala gwabwe ti Mugema bw'afa kudda mulala woololo ssenyenkuto ky'ennyama woololo ebyo byonna bye batontoma bafundikira bakulaga obutaka buli Wambaala Ebbira naye ate obudde buno abamu balayira weene e Kawaala kijja kitya nze nabagamba ebyo bye nsinga okutegeera bye nsuza mu katwe kange nga bwe ndi Dokita era na kino leka nkinnyonnyole ndyoke mbalage nti na kino nakyo kiringa kisiraani naddala mu b'Enkima Kabaka Muteesa owookubiri bwe yawawangusibwa mu mwaka gwa 1900 omulundi ogwasookera ddala Abazungu baamuwawangusa ne bamutwala mu buwawanguse mu mwaka gwa 1953 kubanga yamalayo emyaka 1955 ne bamukomyawo ng'atumaze okusinga Cohen oyo nti Cohen Abaganda ne bagamba Cohen tiyalina buyinza bwonna buwawangusa kabaka era baatuuka n'okumukubamu oluyimba abaana b'e Buddo nti teyalina buyinza ku mwana bayimba akayimba nga teyalina buyinza ku mulangira wa Buganda balinawo engeri gye bayimba nti teyalina buyinza nti basooka ne bayimbawo nti
Cohen kate Abaganda bamubaage bute olw'okuwawangusa Kabaka. Bwe yatuuka ne bamukubamu awo oluyimba teyalina buyinza ku mwana wa Damali, teyalina buyinza. Akayimba ako mukamanyi ke baakubira Andrew Cohen ng'omusango gumaze omumusinga, era Abaganda baagenda ne baloopa e Bungereza ne basinga omusango ogwo. Bwe baagwoza ne basingisa Cohen. Cohen yakolanga nga gavana. Ne bagamba Cohen teyalina buyinza bwonna buwawangusa mulangira. Bwe batyo bwe baamukomyawo. Naye bwe yali nga atwaliddwa mu buwawanguse, obudde obwo waaliwo mugema gwe baayitanga Kaate Kamulegeya. Kaate Kamulegeya yayimirira mu bantu n'ayogera. Mujjukire nti oyo Kaate Kamulegeya nga gundi ono omwami ono gwe baayitanga erinnya lidduse Makumbi avuddeko. Kaate Kamulegeya yamuddira mu bigere. Kaate Kamulegeya n'alyoka akawangamula nti Kamunye tayinza kukwata nkoko, mbw ate n'agita. Mwattu nno Kaate Kamulegeya n'ateekawo n'ebigere. N'agamba Kabaka bwaddanga nze ebigere ebyange mubitemanga. Kabaka bwe yadda ne bamuloopera nti mugemawo. Kaate Kamulegeya n'alayira nti bwadda, kubanga Abaganda, Kabaka bwe yadda Abaganda ne batandika okubanja Kaate Kamulegeya ebigere babitemeko. Kabaka n'amusonyiwa n'agamba mumusonyiwe, temumutemako bigere, naye kamujje ku bwamugema. Olw'okwogera ebigambo ebyo Kabaka yawulira obusungu okubeera nga mugema oyo y'omu ku bantu abaali bagira nti abaali balowoozesa abantu nti Kabaka tayinza kudda. Bw'atyo n'amujja ku bwamugema n'abuwa omulala. Ono gwe muwulira ow'Ekawaala. Kati bali ab'Ewambala ebbira ne banyiiga ne kaakati gwe genda olabe ab'Enkima balayira obutaka nti ffe tuli Bankima, genda Ewambala ebbira olabe oba obutaka bukyaliwo, babutunze bwonna. Ebyo byonna bye bitemyetemye Obwakabaka. Kabaka olw'obusungu yajjako mugema oli. Weewuunye nti ono mugema ow'Ekawaala baamutwala n'akola n'emikolo. N'asumikira Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ne mulaba olutalo olulyawo. Mulaba olutalo olulyawo. Kati abeddira Enkima eriyo abakyakkiririza mu mugema ow'Eriwambala ebbira. Kaakati bwe baalonda mutono obuyinza ne babajjako bali ab'ennyumba y'abali abaasumikiranga, ne babuuza kwono ow'Ekawaala mu nnyumba endala waliwo olutalo olw'amaanyi. Ate olwo olutalo nze mbalagula lugenda okutemaatema ekika ky'Enkima kyonna kiyiike. Gwe linda olabe bino ebintu ffe tubyogera ng'abanyumyamu, naye ffe abalengera ebyafaayo era ababitegeera tukimanyi bulungi nti ebyafaayo by'eddamu. Sijja kubiyingira, naye ab'Enkima musabe nnyo bwe kibeera kikonkono oba kisiraani mukikutule. Awo nvuddewo. N'olwekyo nakunyonyodde dda mugema oyo. Obukulu obwa mugema obwo bwali bwa ttendo nnyo, ne kaakati bukyali bwa ttendo nnyo, kubanga tetuyinza kwerabira mulimu gwe baakola nga bava e Bunyolo. Mugema oyo bw'amala okumwambaza ebifundikwa, amugamba ebigambo nti gwe Kabaka afuga Obuganda, naye ofuganga bulungi abantu bo, era okolanga bulungi ennaku zonna, era osonyiwanga abantu bo ab'emisango emirungi, n'obonereza ab'emisango emibi. Kabaka bw'ati ayanukola nti n'akolanga ntyo. Era mugema oyo ayongerako n'amugamba totiiririranga abantu bo nga wabaddewo akabi,
era kabaka nakyo n'addamu nti siritya. Kyemuva mulaba nti beene mu buzibu bwonna obuyuuya Obuganda yabeerawo. Mwe temwawulira bwe yali awo obubaka bwe ku ttaka teyalekerera Abaganda baali balwanirira ettaka lyabwe. Ku Kyammayiro wano bwe yali mu lubiri lwe Baamunaanika. Bw'avaawo era Mugema n'ayongera n'afalaasira totiiriranga bantu bo nga wabaddewo akabi. N'akkiriza nti siritya. Era Mugema ne yeeyongera n'amugambya emisango osalanga gya nsonga. Era nakyo kabaka n'akkiriza nti ndisala amazima. Ebyo byonna bye bigambo ebiteekwa omugambibwa. Okwo kwe tuba tuyita okusajjakula kwa kabaka. Nga bw'olaba nti omwana w'omukopi bw'aba afumbibwa tumuvuma. Mwe kye muyita okubuulirira. Kati kabaka ate ye tetumuvuma. Tuba tumusajjakuza nga tumugamba ebigambo ebyo. Era kwekukula kwa kabaka abo we tusinzira okumutuuma Ssaabasajja olw'ebigambo by'abaweereddwa. Babuze balala. Atawuliriza audio wange weekaabire. Kuba bw'afundikira ebigambo ebyo siyinza butoogera ku mukwenda. Ssaabagabo wa Buganda. Ekimuyisa Ssaabagabo nakyo kankinnyonnyole kubanga yatereka engabo. Ssaabagabo wa Buganda aleeta amafumu 2 n'engabo n'awera nti bwe ndiba nga nze kabaka afuga Obuganda, kabaka olwo ayogera, buli mulabe wange ndi muwangula ng'akutte amafumu ago n'engabo mu kwenda by'abaamuleetedde. Era kabaka bwe yamalanga okwogera ebigambo ebyo, abantu bonna ne bakuba emizira n'eddoboozi eddene nti weewaawo weewaawo, n'ebigambo bingi ebyayogerwa nga baali babaddeko ku mukolo ogwo. Awo Mugema n'alyoka agamba Katikkiro n'abaami abakulu n'abantu bonna abalala nti nammwe temutiiririranga kabaka waffe ono. Bonna ne baddamu n'eddoboozi ddene nti tetulimutiiririra era tunaamuwuliranga ennaku zonna, tunaamuwanga ekitiibwa bulijjo. Mikolo awo mingi egikolebwa gye sigenda kunnyonnyola, ne munakkiriza leero neseeyongerayo bwe ndidda ndinnyonnyola akasaakaate kubanga tutuuka ne tukakyusa ne tukatuuma essanya. Era mbannyonnyola ebiteekwa okukolebwa mu kasaakaate ako, era mbalage nti kubanga akasaakaate ako kyenteekwa okubannyonnyola nti kabaka era yakubanga olubiri lwe, kubanga kabaka bwe yamalanga okufuna abakazi be yabanga ayagadde n'alyoka akuba ekibuga kye. Ekibuga ekyo mu Luganda kye twayitanga akasaakaate kali ke nakunnyonnyoddeko. Abamu yadde bakayita ssanya. Kati kali akasaakaate ye olubiri lwalu alukuba mu maaso. Bwe yamalanga awo amaliriza okuba essanyu oba ekibuga kye oba olubiri lwe, kubanga ekyaluyisanga akasaakaate oba ssanya kyajja lwakubeeranga nti lwabanga lwa bikaabugo. Alussawo nga lwa bikaabugo, era omwo mwasookerwa okuyitibwa kabaka ddala, wabula kye tutayinza kwerabira nti engule byonna ne bye bamuwa byonna bye mulaba ayambadde babimwambaliza omwo. Butereevu n'abanga ye Ssaabasajja wa Buganda. Ebyokutugamba nti ate alina kusajjakulira Namiryango, ebyo mubigamba bantu batamanyi buwangwa. Neffe ababutegeera tukuwadde ekinyusi na buli kimu. Bamikwano mukkirize leero wano nno sijja kusukkawo
ebyokunnyonnyola nina biyitirivu. Nja kudda bano banneerinde neneyongera okubeera nga nkugamba nti abeera n'omwoyo ogulumirirwa abato b'enkya ng'ojja ng'okola ekijjukizo ng'obalekera ebijjukizo ebigambo obutengo bw'ebijjukizo weebaza osiima ebintu byonna beera ng'ojja obeere ng'ovujjirira videos zaffe obeere ng'oleeta obubaka bwo tubeere nga tubuteekateeka oba olina ekiraamo ate tukikuterekera ebbanga eddene oba olina obubaka oba obujulizi obw'enjawulo bw'oyagala tubeere nga tuteekateeka era tujja kubeera nga tukuterekera ebiwandiiko eby'enjawulo oba olina muntu gw'osiima tuteeketeeke oba oyinza okukola vidiyo yo oyinza okuba nga weeyimbira oyinza okuba nga weenyweramu oyinza okuba nga owumuzizza ebirowoozo beera ng'ojja oyita ku nnamba yange ekyo no kibeere ekijjukizo ekigenda okubeera nga kyakira oba oli awo abaana be tugenda okubeera nga tuleka n'ekirala beera ng'otuyambako okubeera ng'otusonderako ate tuli mu kukola etterekero ly'ebitabo by'Abaganda oyinza otuwaayo otusonderako ssente ne tugula ebitabo byonna butereevu ebitabo ebyo bigenda tuyamba okubeera nga tweyongera okuleeta emisomo egy'enjawulo awamu ne vidiyo ate era n'okubeera nga w'obyetaagira okusomako ng'ojja ng'okolamu photocopy ebitabo byonna ebyali bibaddeko ebikadde butereevu tugenda kubeera nga tubikuŋŋaanya n'ekirala abeetaaga audio wasenga ne kojja nawe beera ng'ojja obeere ng'omufuna enkuza y'abaana era beera ng'ojja obeere ng'omufuna owaayo akisenti katono ddala naye nga byonna okumanya ebisingawo oyita ku nnamba yange ya 0773 ate 27 61 ate 27 0773 27 61 ate 27 mikwano wamma abafundikira okujja omufu owookubiri balinda ngoma yaawa ate wammaawo okusiyagguka mukkirize mugaane empaawo ngoma yonna gye balinda ebyo nno bye bimu wamma kubibuunza eggwatiro ndaba wamma kuba kuyinga kwa nkuba ekitungotungo ndaba eruuyi eno wamma kindeetedde kirina engeri gye kyekiisemu kuba olyange nange nimanya nti owejja okolera yatera okufuuka kalunsambulira kamuyite bwe nti kamuyite eruuyi eno wamma oba oli awo naye wanaategerera nga nze wamma ate mulaga kirenge